bamala odulabanga bagenda bakola abantu be South Africa mbatumiddeko omukulu IC Studios ayagala kukwata sumula yona agitwaye South Africa nesubira ndi kwefaana akkiriza ateesa naye naye ng'ensonga enkulu one of us alina okugenda okubeera nga MC ku show y'abaani ba Afrigo bwe yaŋŋambye ikale kakati kwefa atokomose omugambo atokomose mbu baatumize ndibota ne bagamba presenter mukazi kituufu siina buzibu siina buzibu ekisinga obukulu babamanyira agaye tekijja soboka asalewo kyayagala asewo kyakuba alina okukwata ku presenter omwagende n'Afrigo e South Africa kwefu alangira nze naye ayagala mbyogere bw'abantu tewatenemawo ejje bamala bali abo bugalubindi asalewo kwefu asalewo naye nga omukufa alina okugenda n'Afrigo ye ensonga enkulu bannaye omukulu ali Ukraine omwana kyagu naye ng'ebifaananyi abyekubya background zikanga alina omuziga gwe yeetaddeko omunene bw'ati bintu bya ntalo definitely omwana n'agamba tagulinnye ne gumuleeta paka kamba aye nenkirowoozaako tuba tuli awo mu bbanga tugenda okulaba omuzinga guleeta Kyagulanyi naye tumuweerawo obwa president nga tavuganyizibwa kubanga kati aba ajooga bujozi omwana yaŋŋambye kiki ekiri e Ukraine ekyatutteyo Kyagulanyi eky'amaanyi yasisinkayo ne minisita we kyagu mbadde sinnagulaba otiisatiisaani ate nga mukambwe naye kino kyonna gye tuliko si kikulu omwana yaŋŋambye he might come back on it alamu omusukka naye ng'omukulu ali Ukraine ku bugenyi obutongole anti mwe mwakyaza abarasha katufe katugende tukyalire bali tulina okusalawo wetugwa ne lwakuba ndowooza mulina okusalangawo ttiimu empanguzi mwasalawo ey'Odinga kati ne mubebbeera n'ekkadde lyammwe omuvubuka waali anti yeesooka owammwe yeesooka omuvubuka nawe wagira omuvubuka mugambe genda wagire mukadde munno yagaana omwana yaŋŋambye n'ekintu ndabanga ekituufu nti omuntu atandika okubeera nga visa tezikyamutawanya atandika okugendagenda mu buwangawanga kati kyekyamututta e Ukraine dda okuteesa mirembe oyo president mulamba Ukraine kye tugiyigako nga Uganda tetwagala ntalo gye tulimu tetwagala ntalo olwedde bali mu lutalo Ukraine okumanga y'amaanyi eŋŋano wano ebadde etabusi ayagenze teeza ku bbeeyi ya ŋŋano n'amafuta tweyanziza taata katusuubire nti neno tola amafuta bwe gakka omanyi olwawo okunfuna gali kati kumeka amafuta gasse lwakyagulanye kugenda Ukraine ne baana mmwe muli balungi bafuga taba kulinnya eyo singa gagenda kati mukenda kyembaagalako kwekkiririzaamu tweyanziza nnyo munnange Kyagulanyi ensonga ezo bali zikwatamu pozi n'ekirala ekikulu nnyo ku visiti y'omukulu ono jjukira President Zelensky yali kazanyirizi kati ono rapa kati rapa ne comedian bonna bali mu tebasobola kulemerwa kubaako kye bakola either basobola okwesupportinga ne bajjako president oba basobola okwesupportinga ne bakola ekivvulu okulemererwa bonoona nga Zelensky MC ngono bwayimba so anything can happen naye nga omukulu ali Ukraine era essaawa yonna waaviire e Ukraine bagamba amaanyi galeeta ne maso ogirabyeko awo tonda yatuwa kino kirina kyakukola ngwagambye amaanyi naye ngenenda ng'omwana ndabye ku maso mukyala yapostinze ekyomukono ekyo kale ale munaye tunaakola kikye tulina tweyanzaamu okuteesa amafuta gakka tweyanzira tutandise okulaba ebbeeyi y'amafuta etandise okukka mpola maanyi ye president mwe mwalonda exactly ffe waffe yalayira leero mazaalibwa ge era tuli basanyufu nnyo awulira ng'ofa ng'owulira kikuluma twegala kyo laba omwana w'abandi golden boy of Africa the conqueror of the East Africa